nkwaniriza nnyo kwebaza okubeerangako ng'ondaba si kyangu okuwaayo kaddekako ogamba kanyigemu ndaba ono yayogedde ki ekyo nno kimpa amaanyi ne messages ze mumpeereza inbox ne mugamba nno ebintu byo bitandise birungi nange kimpa amaanyi okwongera okubaleetera ebipya mbatumiddeko mwenna abali wano mu ggwanga abali ebweru sijja kumenya omuntu omu abamu bajja kunyiiga naye mwenna muli bantu bange abandaba abalungi ntumirako abalina emirimu gye mukola nga mwe mwaddayo ne mutandika okukola ti Mukama abateeremu obwangu nammwe abatannaddayo embeera gye mulimu etegeerekeka naye kijja kuggwa. Olwaleero luno tugenda kwogera era ku byobufuzi. Ebyobufuzi siitera nnyo saagala nnyo byebalama ate saagala nnyo byeteekamu naye mbeera ne bwendaba ebyobufuzi ebyo. Olwaleero luno nga twogera mu ssaawa ezitali nnyingi nnyo mwenna mukiwulidde nti waliwo omu ku bayimbi abali influential mu ggwanga. Mujjukire olunaku lw'eggulu nadde njogera ku kintu influential, omuntu akankanya. Kati waliwo omuyimbi omu abadde mu kibiina ekirala bwe bugendedde okutuuka mu ssaawa zino ze twogereramu ng'ate olaze nti ate avudde gy'abadde toza amazeeyo emyezi egitali mingi nnyo gye baali bamukwasa kaadi n'obwogezi bw'ekibiina ate ng'alaga nti asuddewo tawulo azze ewa munne nga munne ono gy'azze ye muyimbi mwenna gwe mumanyi naye nga n'oyo azze naye muyimbi ate naye nga w'amaanyi. Kitegeeza ki abantu bano ababiri nga basisinkanye? Eggulu nadde njogera ku kigambo influence. Omuntu alina influence buli gy'alaga bamwaniriza olw'ensonga bamanya nti alina kinene ky'agenda okugattako. Ssaawa zino nga buli muntu yeeteekerateekera okulaba nti tugenda mu kalulu akali scientific, abamu ke batakkiririzaamu naye nze olumu ŋŋamba nti akalulu kaka scientific tikandibadde kabi. Campaign eza scientific tezandibadde mbi naye akalulu ko kayina okukubwa ng'abantu bagoberera guidelines ezinaaba ziteekeddwawo ko bakakube physically naye ng'abantu bagoberera guidelines. Bwe bagaa nti otuuse ku layini abasatu mwe musookeyo, bwe bamaliriza nammwe abalala mugende. I think that's how it will be done. Ye road map gye baafulumya. So bannabyafuzi muleme kubuzaabuza bantu kubagamba nti nno buli kimu kiri scientific nno. Campaign ze zijja okuba ku marediyo, social media nga Facebook na biki ne TV, naye ko akalulu kennyini akanaakubwa ko sikali scientific. Please temubuzaabuza bantu, ko akalulu kajja kulondebwa naye ng'abantu bajja kugoberera. Bw'otuuka ku polling station bayinza okugamba nti bataddewo akagwa mwe musookeyo ate bwe mumaliriza n'abalala bakole ki bayingire. I think that's the clearance gye mbadde njagala mbawe okusinziira ku guidelines za Electoral Commission ze yafulumya kwensinziira. Nze siri munnabyafuzi naye ndi munnamawulire agoberera. N'olw'ensonga eyo kati tuddayo ku nsonga yaffe ey'omwami Jose Chameleone. Akyuse n'aga nti no kanzire wa munnange mukulu munnange bwe tuze tutambuza ekintu mu industry y'okuyimba kyemba nzija nomination papers kireka wa DP nti DP bagisosonkoddemu abantu bangi bagenza okweraba nga obukulembeze butataagana buyuugayuuga era bangi nnyo. Empapula zaabwe mujja kulaba nga bazijjiddeyo n'ewalala oba mu bibiina ebirala. Naye kati kyekindeese tugenda kwogera ku mwami Chameleone. Mwami Chameleone mu Africa, mu East Africa
tewali nyumba ziwera 5 zitawuliranga ku linnya lye. Nga bwe nabadde mbagamba eggulo ku Bobi Wine nti abantu bano ababiri beekolera amannya gaabwe, n'owookusatu lwakuba ali ku sayidi eri ye Bebe Cool. Abantu bano babamanyi mu East Africa, babamanyi mu Africa, babategeera, era ne bwe weeyongerayo ne basooka okubuuza nti ogamba Chameleon, ogamba Bebe Cool, oyogera ku ani oyogera ku Bobi Wine, akamanya gategeerekeka. Naye bwe bayingira ebyobufuzi abantu abo, naddala kati ng'ono agenda okuyingira ekyobwa Lord Mayor nga kyajjiridde, si kibi. Influence ye eyinza omuyamba, wadde nga ne gwazza okuyingirira naye munene, naye bonna bajja kubasa ku ttebe. Abalonzi batandika okutunula bagambe ono alina eddoboozi, ono alina kino, ono alina kino, naye kiki kye tumwagalamu. Kati ekyo nze nkirekedde balonzi, sijja gendayo. Naye bw'ajja neyegatta ku munne omunene. Eggulo nabadde mbabuulira ne mbaga nti omuntu akwegasseeko ky'osooka okunoonya azitowa atya. Neeyongerako oba nkendeera. Naye olwaleero njagala kubategeeza nti okuva ku Mande abantu bonna bwe muzze mulaba bakyuka nga babaaniriza mu people power. Olwaleero munene okubasinga buno bagatta. Wewe wayinza okuba n'ebizibu bye ng'omuntu, twagamba nti nabagambye eggulo nti nobody is perfect mu buli kyakola, naye okujja kwe mu kutunuulire nti kulina amakulu, kulina emiti gye kunyeenya, temulaba ng'omuntu omunafu, temulaba ng'omuki. So bw'ajja ewa munne ne bakkiriza okutuula awamu ne bagamba kati tutambule. Abantu bino ebizibu byabwe ebizibu byabo ababiri ebirala bajja bisuula ebbali. Naye bwe baba nga balina common goal gye baagala okwachivinga, mujja kulaba nga abantu babasimbye emabega, abantu abo babiri. So n'olwekyo temubagaya. Nkugambye nti since Mande wabaddewo abantu ab'enjawulo abajja okwegatta ku kibiina, ku kisinde ekyo. Naye ku bonna abazze beegattako olwaleero ku Friday kuno, mwenna mwamuwulidde dda, amawulire gamwogeddeko, era nkakasa it will be the talk of the day, both in electronic media and print media and even social media. I think he will be all over. Okujja kwe temukugaya abantu. That's what they have been yearning for. Nga bagamba nti if these two can sit together, they have a very big jump of votes they can put together. Okay? Era omu bw'alinnya wali n'omulala n'alinnya wali, singa elections zibadde zigenda kubeera ziri za kutambula, mwandikyerabiddeko. Naye being nti za scientific kudda ku radio, still tebalina kye bafiirwa because they have the voice. Bafulumya oluyimba lumu ne lubuna Uganda yonna. Gwe munnabyafuzi omulala kyotasobola. Okay? Kuba balina airplay all over. Social media ebaaniriza. Gundi zonna zijja baaniriza. Gwe bw'omugamba nti toyogerera ku radio, tojja kugaanako oluyimba lwafulumiza olwa campaign. Kasaba nga tavumye nga lumiitinga standards. Era omuntu ajaga ye gundi yeesimbye egintu, n'omwana omuto akitegeere nti Chameleon yazze, Bobi Wine yazze. So n'olw'ensonga eyo byebyo bye mbadde njagadde okwogerako olwaleero, ne mbagamba nti yesterday I talked about influential people. So look what this guy is influential. He has really fought hard to maintain his name. Nga ne munne bw'akikoze, era be bamu ku bantu abali ku chat mu Africa oba mu Uganda be basooka okubuuza nti ogamba ani? Nti Chameleon, ogamba Bebe Cool oba ogamba Bobi Wine. So those three names hold something
so n'olw'ensonga eyo nsuubira nti abo abamujajinga olw'ebirala byonna saawa eno muyinza mumulabire mu kkubo eddala nti wajja neyegatta ne munne n'amwaniriza eyo mpagi nnene eyeegasseeko. So byebyo byange byembadde njagadde okwogerako olwaleero, sikirinze kumala kuyitawo kubanga it has happened today and nga bwe ndaba nteeka okuwa my view about it. Naawe oyinza okuba n'ensonga y'endala naye nga nkutegeeza nti since Monday we are wrapping up the week mulimu okubikoze amawulire mu People Power since Monday bangi nnyo bavuddeyo kyogerwako seconds 2 nekiggwa naye mind you mukkirize kino kyembagamba nti from today up to all over the weekend tewajja kuba amawulire malala gonna agenda kubeera about Chameleon crossing to People Power. Okay, kyekijja okukulaga obuzito bw'omuntu eyeegasseeyo. So mukama bankuumire tugende mu maaso nga tugoberera ebyobufuzi naye bwe tuba tubigoberera nga bwe nabagambye nti tubyegendereze bibeere peaceful. Scientific campaigns nze okwange nyenza okuziwagirako ekitundu naye ngamba nti ziyinza okutuyamba obutalaba nnyo misaayi giyiika. Ekyo mmwe abakulembeze mukifunamu naye bano bemukulembera bemwambaza t-shirt ne bakwata ebiti bo tebakifunamu. Obulamu bwabwe bugenda, kampeyini ze ziweddewo, waliwo abakyali ku bitanda, waliwo abaafa nga famire zaabwe kati zibonaabona. N'olw'ensonga eyo nze ngamba scientific muzitambuze bulungi. Oyinza okuba nga tofunye crowd gy'oyagala gwe kukikuba eri bweru ne Pakistan funders okulaba nti oli w'amaanyi naye ate kisevinze emisaayi gy'abaana bangi nnyo abandifudde ng'obawadde omutwalo gumu bataddemu amafuta bakuwerekedde ofunye crowd otambuziza abantu obajja wano obatutte ejjinja bagende bakusaggulira akalulu kubanga omutulabiddemu nnyo export of voters, not even voters but just people to go and make crowds. Ngino mugaa nti buli alinnya ku motoka mutwalo yamutugenda egindi mu kyankalanyi nekiddirira mu bimanyi bingi. Naye kati wano buli omu bw'anaabeerayo genda ewammwe ddala bw'obanga gye weesimbye ewammwe gy'ozaalibwa oŋŋamba otya nti bw'oba gye wazaalibwa ne bw'oba tewakulirayo nnyo naye ng'ozimbyemu bayinza obutamanya nti ono mutabani wa Ssekidde wali yeesimbyewo bajja kukumanya era abantu bakulondere mu langi eyo gye bakumanyiddemu bulijjo obaddeko ku kitundu. Kati abantu bagenda balondera ku Melody tetujja kulaba nnyo export oba tetugenda kulaba nnyo sorry not export tetugenda kulaba nnyo import of people from other places to come mu kitundu. Ate ekirala kyetugenda okuwona abantu bagenda balondera ku Melody kubanga bajaga nti ono mutabani waagundi naye luli abantu badde baleeta abantu ne babateekamu ssente ne bajja ne bakyankalanya n'olaba crowd n'ogamba omusajja alina abantu naye nga ku bantu abazze 30% siba mu kitundu naye ggwe olw'okuba olabye ekyo naawe n'okyankalanya n'ogamba nti omusajja gwe tusaanye okuwa naye wayita omwezi gumu 2 3 nomukakasa nti twatomera gwe twawa si ye yali alina okuweebwa kuba ye yajja n'akyankalanya ekitundu obusobozi abulina. Waliwo obusuubuzi bw'obululu ebisuubulu si kugwe kuwa 5,000 zibakuleetedde gwagenda okulonda no bakola ebintu bingi. Oli aleeta disco namba n'agiteekawo n'aleeta abayimbi n'abanga akoze concert n'akola ebintu ntubebito naye nga si wa mu kitundu nnyo naye olw'okuba alina ssente banaabaliisizza ne bagaa nti ki naye gwe mutabani wa Zebidaayo wali wammanga basobola ogaa nti ono ewaffe gwe tuba tuwa taata yooli senga yooli kojja yooli
yo so bannange sijja kwogera bingi olwaleero katukomeko wano niyo olwayo kyetwogeddeko ye omuntu ali influential ng'eggulo bwe nababuulidde ku Bobi Wine kakati olwaleero mwerabiddeko omuntu omupya ayingidde mu kisinde ekyo so n'olwekyo banne abali mu mugendo ogwo ogw'ebyobufuzi ogwa opposition mutandika okukanula amaaso mutunule era mujjukire kye nabagambye nti muyinza obbagaya bano nti mubasinga emyaka mubasinga ebifo ebyobuvunaanyizibwa mu gavumenti naye they have the numbers ekyo temukinyooma akaami akatono gayira mitala wa mugga mukama abankuumye